kyolifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Ekigambo kya Nabbi Isaaya kituukirire nga kigamba ki? Kye yayogera nti Mukama ani eyakkiriza ebigambo byaffe. Era omukono gwa Mukama gubikuliddwani. Gubikuliddwani. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give it up for Jesus Christ. Nga bwe muli ab'omusana, as you are of light, mukkirize omusana, accept the light, mufuuke abaana b'omusana. so you become children of light. Omanyi okutegeera, You know, understanding nakyo kirabo. is a gift. Okutegeera Discerning nakyo kirabo is a gift ekiva eri Katonda. from God. Kyova olaba Yesu That's why Jesus yabuuza abayigirizwa be asked his disciples, n'abagamba, he told them, abaana b'abantu, children of men, abantu eyo egyo muyitira abantu bampita batya? how do those people call me? Petero n'agamba nti bakuyita nabbi Eriya Peter said they call you oba omu ku bannabbi ab'edda, or one of the other prophets, omuli Jeremiya oba Erisa. either Jeremiah or Elisha. Yesu n'abuuza nti kati mmwe mumpita mutya? Then Jesus asked that, how do you call me? Petero n'agamba gwe Kristo, Then Peter said that you omwana wa are Katonda omulamu. Christ, the Son of the living God. Yesu n'amugamba Petero, Then Jesus said that, Peter, mazima olina omukisa munene, indeed you, kubanga ne bannabbi abasooka because even the initial prophets, tebaategeera ekyo ky'otegeera. they never discerned what. Waliwo abantu otegeera kati ky'otegeera, There are people you naye waliwo abatekitegeera. There are those that cannot discern. Bw'obagamba nti yiga akola When ebyamagero, you tell them that pastor, bo tebakitegeera. they cannot understand. Bw'otunuulira Once you look at Yesu, Jesus, bagamba yabeera n'abantu mu ttale, they say he used to stay with people enjala n'ebaluma. in the grounds, and they used to get starving. Bagamba n'aliisa abasajja 4,000. They say he fed 4,000 men. Kiregeza abakazi baalinga mu 7. It means that would be like maybe like 7,000 gwe mutwalo gumu women. nga mu 1,000. And those are like maybe. Naye bannaayi, But ku byamagero Yesu bye yakola, of the miracles that Jesus did, abo si be bantu be yandibadde nabo. those wouldn't be the number of people he would be with. Ensi n'ensi n'okuva mu Uganda n'okuva wa bonna, The whole nations from Uganda and every corner of the world. bw'omanyi kye bayita okuzuukiza omufu. Do you know what they call resurrecting the dead? Atali omu si babiri si basatu, Not only one or two or three, but n'azuukiza omwana wa Yayiro, then he resurrected the child of Jael. n'azuukiza Laazaalo amaze mu ntaana ennaku 4. He resurrected Lazarus, who has spent days in the grave. Kati nziramu ekibuuzo Now I'm replying eky'omuntu omu kye yambuuza, which a certain person asked me, naye ddala ng'ebyamagero ebyo bituufu? that indeed are those miracles real? Singa ensi n'ensi tekuŋŋaanidde kawaala, If they were real, wouldn't the whole world be in ani Kawala? akusesa? Who lies to you? Bayibuli egambye The Bible says yakola bingi, he performed a naye era lot, abantu tebaamukkiriza. but people never believed him. Kati ekisooka abantu So first of all, humans, batya nnyo omuntu akola ebintu eby'enjawulo. they are so afraid of somebody who is unique. Nina abantu bangi abawonedde wano. There are very many people that have got deliverance from here. Bayibuli egambye The Bible says newankubadde yakola ebyo byonna, that despite the fact he did all that, naye abantu tebaamukkiriza. people never believed him. Era kyava alina wala wagamba nti naye olina omukisa gwe And then he said that blessed are you atwala omusana gwe ogukwakidde who takes the light that has come to you n'ogukkiriza, and to believe the light, ogenda kufuuka mwana wa musana. how to be the child of the light. Abantu People, mu kufa kwa Yesu at the tale of Jesus, sirabawo famire ya Laazaalo I don't see the family of Lazarus gwe there. yazuukiza mu ntaana, Yet he did for them a miracle. He simulabawo. But I don't see any of their family members around. Mu kufa kwa Yesu
at the crucifixion of Jesus, sirabawo Yayiro I don't see Yael, Yesu gwe yazuukiriza omwana who Jesus did a miracle to. mu kufa kwa Yesu. At the death of Jesus, Sirabawo Batulumaayo I don't see Bartimaeus, mutabani wa Batulumaayo eyali omusabi yali omuzibe w'amaaso, the one who was blind, talabikako. nowhere to be seen. Talabikako. Nowhere to be seen. Kyovula abantu bange mbaagala That's why I love my people. kuba mmwe mulabikako. Because for you appear. Naye ate ekinneewuunyisa But what amuses, nze n'ebintu bye neewuunya there are certain things that amaze me. nti ate That abakazi women, Yesu talina kyamagero kye yali abakoledde, Jesus never did any miracle for naye them. be baakera ku ntaana ya Yesu. But they were the first to come at the grave of Jesus. Kati ebintu bizibu, So things are really naye ekyo complicated. kyona kikulaga nti omwana w'omuntu But now it shows you that the Son of Man, kase amala okufuna kyayagala once they get what they want from you, ng'eddaala asamba. they just kick the steps. Kati byonna by'okola bitegeere, So just know wherever you do, buli muntu gw'oyamba each person you help, togezanga n'omusuubiramu amagoba. don't dare expect any profit. Wano amala ofuna ekyamagero yadduka, Every person that gets a miracle, amala they okufuna run away. kyayagala yadduka. Once they get what they want, they run away. Kati Yokaana essula 4 So John chapter 4, tulaba omukazi we see a woman Yesu gwe yasanga ku luzzi. that Jesus met at the well. Tulaba omukazi We see this woman Yesu gwe yasanga ku luzzi. that Jesus found at the well. Yesu n'alagula omukazi buli kimu kyonna. Then Jesus prophesied everything about that woman. N'amubuuza olina omusajja nti But sirina. as you have a man, Oyogedde no, I don't have. oyogedde mazima. True, you've said Walina abasajja 5 You had 5 men. mukaaga. I mean, Walina oba abasajja 5 Then bonna ne bakulekawo. they all N'ono decided, gw'olina even the naye one si you wuwo. have doesn't belong to Omukazi you. ne yeewuunya So the woman was so amazed. n'agenda So she went n'abuulira abantu mu kibuga. and told all the people in the city. Abantu ne bajja Then people came ne basisinkana Yesu. and they met Jesus. Naye omukazi bwe yagenda But when that woman went n'abuulira abantu, and she told ye people, teyadda. she never came back. Be yabuulira be bajja, Those she told her they weren't naye ye coming back, teyadda. but she never came back. Kakyogola nti obuweereza So that's why you see ministry. obuweereza bwawukana. Ministry is different. Kyekiringa obuweereza bwa musumbayiga It's bwawukana. just like ministry of pastor guys. Wano tulina abantu bangi eyo yonna. Very many people all over the side. Abeera eyo n'ayogera n'abuulira enjiri ya musumbayiga, They preach a gospel. They preach good of Pastor Iga's church, naye ye nga tajja. but they don't come. Kati nno nina n'akala akanyumidde. So there is something also amusing. Kankakuwe wano. Let me give it to you here. Olunyiriri olwana mu 2 mu ssula y'e12 Yokaana 42, verse 42. lugamba nti naye mu bakulu bangi abaamukkiriza, naye olw'Abafalisaayo tebaayatula baleme okugobebwa mu kkuŋŋaaniro, kubanga baayagala ekitiibwa ky'abantu okukira ekitiibwa kya Katonda. Kubira Yesu engalo Give it ez'amaanyi. up for Jesus Christ. Wulira Listen, nti abamu mu bakulu that some of the rulers, bakkiriza Yesu they believed Jesus, naye nga tebavaayo mu lwatu but they weren't coming out to confess. kweraga eri ensi nti abaayi nti They weren't coming out omusajja oyo ffe tumukkiririza that we believe in that. No, baamukkiriza mu kyama. they just did it in secret. Gw'okimanyi nina abantu bangi nnyo Do you know that I have very many abatajja people wano naye nga banzikiririzaamu. that do not come here but they believe in me? Otula mu counseling board You can sit in counseling. n'olaba abantu abajja mu You counseling see a number of people coming for counseling. n'omugamba kale jja ku Sunday tusabe. Awesome, come on Sunday, praise the Lord. Musumba wange ntya kamera I ntya fear that kamera. fire. I really fear it. Olololo Hey, kubira Yesu engalo give it ez'amaanyi up for Jesus. ntya The whole, leeta omwana
Bring that child. leeta omwana ku Sunday Bring your child on Sunday. tumusabire. So we pray. Musumba, Pastor, you know, nyinza okuwa sisita wange omwana amuleete. can I give this child to my Musumba sister? nti Pastor, okundaba I really fear ate hearing TV yo of her. bagiraba And people really watch your TV. nti okunteeka ku kamera. I fear being on camera. Omwana nyinza omuwa sisita wange amuleete. Can I give this child to my sister? Kuba Musumba nina ekitongole kyenkolamu. Because I'm really working in a certain organization. Ke kali akanyiriri So that is the other verse. nti bangi mu bakulu That many mu among the gavumenti rulers, the government, ne bamukkiriza they believed it. naye nga batya okuvaayo mu They lwatu. fear to confess. Abamu Some, n'empeta muzikukusa you have rings in secret. tebakulaba n'empeta bajja kugamba oleesa amajiini. So that they don't see you with the ring, they'll say you brought in other spirits. Kati mbafaanaganya embeera ya Yesu Now I'm trying to relate the situation Jesus neya was in Pasayiga and the word of olyoke omanye Pasayiga. nti ekifo kino So that you get to know si that this kusaakanya place, busaakanya, it isn't just saying, kyekifo ekirimu Yesu. but it's a place that has Jesus. Wano Here, Bayibuli ega nti ne bamukkiriza the Bible says that they believe naye nga him, batya okuvaayo mu lwatu. but they fear to confess in public. Ojja olaba abantu we bettanira okgenda mu bungi ennyo naye era tewa bakyala. Otunula booti nga tewali But then you look, you don't find any just njiri ya kusaakaanya. point, just our gospel speaking aloud and then not any spirit moving. Nga tewali. No, nothing. Ekyokubiri Secondly, nti gwe olina omukisa that blessed are you asitukiramu n'ojja. who comes here. Abalala balirakisinga nti nja birabira ku TV. Others relax that I'll be watching it over TV. Tulina audience nene ku We have TV. a great audience over the TV. Olina abeera okanga nti nja birabira ku TV. Somebody's on, I watch it over the TV. Sirina gagendeyo bandage ku I kamera. don't want to go that side so they see me on Why? camera. Russia. Bw'olabika ku kamera waayiga So when you appear on oba olabikidde mu ssabo. does that mean your face has appeared in a shrine or Ekyo kyokka omuntu ekimugaana okujja. only that somebody fear is coming? Why? Oh, Musajja oyo bamwogerako ebintu they speak a lot of trash about that guy. byakozesa. If he uses that. Ne batandika okugamba ddala toliiko dayimooni gwe Yesu. So they began saying that Jesus, don't you really have demons? Kati abatono ennyo So those ne bagamba people, ne bannaye they were like, but omusajja ebintu by'akola according to what this man does, tebiyinza kukolebwa sitaani. those things cannot be done by Satan. Omusajja ebintu by'akola The things this gentleman does, n'asabira amabeere ne gabula. he prays for the breasts and they disappear. Kati noonya omukazi ow'amabeere gwe baali baakutulako amabeere kansa No, I'm searching for ne her. musabira n'amera amabeere. I prayed for her and Munoonya mu kyaki simulaba. I'm searching for her in church, but I cannot see her. Abalala bakoma kujja mu kansolingi. Others, they come in counseling and they do not come again. Waliwo dda omusajja gwe nasabira yali yabba embizzi. There is some man I prayed for some time back here. It's stolen a pig. Yenna nga yajja omubiri gwonna naggwawo. So the whole body got burnt. Oyo omusajja munoonya simulaba. I'm searching for that man. I cannot see him. Naye olw'okuba nti twakimanya nti ekkanisa eba n'emiryango eki, But because we knew it, that the church guno gufulumya, those words, omulala guyingiza. another one takes out. Okivaako n'otakola ntondo. You know, if it doesn't come back, it's okay. Okivaako n'otakola ntondo. You just quit and you just N'ogenda mu maaso n'ebigenda. proceed with those. Kyova ffe abantu abasinga obungi tetwesiba ku bantu. That's why most of us we do Ono not. bw'afuluma Once this one goes, nga nninda ayingira. I wait for who comes in. Ekkanisa eringa bakazi. You know, a church is like women. Mukazi obeera n'emiryango eki. A woman always has two doors. Oguyingiza The one that brings n'ogufulumya. and the door that takes out. Eyakusookerako si gw'oliko. The first man you have isn't the one you have right now. Kitegeeza yayingira n'afuluma. It means he came and he went. N'oyingizawo abalala nga bataano. Brought in other men like Kati five. oli ku wa musanvu. So this is the seventh man. Kubira ddala engalo ez'amaanyi oba Give it up, okitegedde. oh, if you understand it.
kubira ddala engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Give it up, Paul, if you understand it. Kati ye design Katonda engeri gye designingamu. So that is the way God designed it. Bw'ojoyininga church empya sikwesibaako. Once you join another church, I do not tie. You say, Sikwesibaako. no, I don't tie myself when you. I don't Nze stick. ekikulu ekinyumira kasooba nga togenze mu ssabo. I mean, what's good is if you don't go to shrines or sorry places. Mukama mulungi. God is Kuba good ekkanisa eba n'emiryango eki. because the church always has 2 doors. Ate tetwesiba ku bantu. And we do not stick to people. Singa eyakusookerako wamwesibako If you stick to the first wandibadde person, waggwawo. you would have failed a long time ago. Kati design y'ensi So the design of this world n'embeera abaana b'abantu gye tuyita mu Katonda bw'ati bwe and yagidesigning. the way we go through, that is how God designed it. Nti olaba ne Yesu yabafunanga That you see, Jesus used to get them, ne bagenda. then they went away. Abalala ne bakola ki? Then others came in and followed Ne him. bajja. They came to him. Kyovulaba ebintu ebimu njagala mba encouraging. That's why I want to encourage you. Ebintu ebimu mu byesibako ne bitwala obulamu bwo naye ng'ate wandi olina kukita. You stick to certain things and then you lose, yet you had to just let it go. Yes, boyfriend wo yakusigala mu nnyo. Sure, you really love your Era ye ex-boyfriend. musajja gwali oyagadde ennyo mu bulamu bwo. And he's the man you ever loved deeply in your life. Oba kiganye kite. If it is foul, just Let leave it. him go. Kireke. Everything take it easy. Buli kintu kitwale easy. You don't love me. Tonjagala. You left me. Wandeka Easy. easy. My door is open. Olugi Let lwange another one to enter. abalala kabayingire. Yeah? Yes. You hated me. Wankyawa. You left me. Nondekawo. You left me. Wandekawo. Okay, my door is still open. Olugi lwange lukyali luggule. Let another one to enter. Abalala kabayingire. Mukama mulungi. God is good. Waliwo ebintu ebimu ebitutwalira There obudde. are certain things that waste our time. Ebitutwalira obudde. That waste our time. Nze ndi South Africa nalaba ku Nigeria abasumba Or in South Africa, I saw Nigerians. nga balwanira They abantu. were fighting for people, followers. This one was in my church last week. Now you want to take him? Kanisa yange, wiki ewedde kati Olwanira otyaba. How can you fight for believers? Nti ono abadde mukristaayo wange kati ate agenzewo. Someone been a Christian but now is going to your church. No. Kati nze church gye natandika South Africa banneewuunya No, the church abantu bajja people nga come. simaze kulwana nabo. I don't know Ate why asabye sibuuza lwaki tasabye. If somebody doesn't pray, I do not ask whether Sibuuza I do not ask. nyaniriza ze I want ataze bisapti. that person who hasn't come, Nze. come to them. Kubanga manya nti ekyange Katonda kye yategeka nga kyange. Because I know what God prepared. Ne buli badde kiriba kyange. No matter when, it will be mine. Ekitali kyange What is not mine, ne bwe nsika omuguwa however much I try, tekijja kuba kyange. It will Bassebo not ne bannyabo Let it bw'olabanga ekintu ng'osika omuguwa nakyo. that your child Let him to go. Kireka kigende. Let it go. Kireka kigende kite. Ono nga nfuuyi. Oh, Eh, Uganda. naye yiga alina abaana. Oh, why? Ensene. Yeah. Kubira Yesu engalo Give it up ez'amaanyi. for Jesus Christ. Kyobulaba ne Yesu yabagamba nti So mbayambye. Jesus told them that I've helped Yabagamba nti musana. you. He said, I'm the light. Mukkirize omusana Believe the light. mufuuke So you become abaana b'omusana. children of light. N'abalekaawo. And he just Oba bakkiriza Well, they oba believed tebakkiriza or not, yalekaawo n'agenda ne he yeekweka. just departed and hid himself from them. Mukama mulungi. God is good. Kyovulaba nti mmwe n'abaana ba ku ABS TV nammwe abali wano. That is why all of you watching me over Bassebo ne ABS. bannyabo mbasabira. Ladies and gentlemen, I pray for Mukama you. bateekeko ekisa. Let God give you grace. Ogwo omwoyo gw'okusika omuguwa That spirit of forcing things gukuveeko. should quit. Tolina kusika muguwa. Don't have to force things out.
force things out. Mukama mulungi. God is good. Nowhere. Ekintu kyolaba ng'otandise kusika muguwa. If you find that you're just forcing it out, Kite. just let go. Lengera oli aŋŋamba musomba musomba manyira avugwe. Do you know what it means? Omanyi kye bayita okwagala. Do you know what they call love? Bagambye ndi mwana muto. Hey, you mean? Yeah. Omanyi nnyo. Do you know me much? Omanyi nnyo ebyempiseemu. Do you know much? Do you know how much you've gone through? Kiki olifa What tuweerabidde? is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? baŋŋamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro